nga ligi y'eggwanga ey'abanywerere ya Star Time Super League ebulako nakumbala okugibwako akawuwo, kilabu ez'enjawulo zikyagenda mu maaso n'okugyetegekera. Bachampiyoni ba sizoni ewedde aba Vipers SC mbongedde okuvumbeera ng'eggulo bakubiddwa omupiira ogwokubiri ogw'omudiringanwa nga Nyamityobora eyakasuumusibwa okuva mu FIFA Big League yagikubye ku ggoolo emu ku bwereere eyateebeddwa omuzannyi Ban Calvin Embalala. Tulina friend ezinyuzanga 3, tulinayo ya Kabale Sharp, tugenda kusamba ne Sawana, then tugenda kunoonya ne friend endala eyokusatu. Naye nga nsuubira nti nga bwe ngambye nti buli nnaku at least wabeerawo game gye tusamba wabeerawo enjawulo. Kati nnaku tugenda tukyusako, tusuubira tunatuuka okusamba liigi tujja kuba tufunye tiimu ennungi. Omupiira ogwasoose nga Vipers SC yeetegekera liigi mu bitundu bya Nkole yakubiddwa Abakulira FC naye ey'ekibinja ky'ababinywera. Ekibiina ekiddukanya omupiira gw'abaliko obulemu ekya Uganda Ampute Soccer Federation kitandise kaweefube w'okunoonya abazannyi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutandika okwetegekera empaka za Africa ez'abaliko obulemu ezigenda okubeera mu ggwanga lya Angola omwaka ogujja. Okulaba nga kaweefube onaatuukibwako, eggulo kilabu y'amagye eya UPDF ey'abaliko obulemu yazannya omupiira gw'okwegezaamu ne kilabu ya Kampala Ampute Stars ku kisaawe ky'essomero lya Mengo SS nga gwagenze okuggwa nga Kampala Ampute eggwangudde ku ggoolo 2 ku bwereere ezaateebeddwa Alex Mugerwa. Lawrence Chitimbo, President w'ekibiina kya Uganda Ampute Soccer Federation, atunnyonnyodde kiki kye bazaako wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kungi. Tugezaako kusunsula tulabike nga tugenda mu Angola mu mpaka zino eza Africa tetujja swaza ggwanga lyaffe. Nsuubira ddala nti ttiimu zino ez'abaliko obulemu ze tulimu Uganda Ampute Cranes bwe tunaba tugikoze bulungi ejja kuleeta essanyu ku bannayuganda. Oluvannyuma abawangisa ba Kampala Ampute Stars bakwasiddwa ekikopo ng'omukolo gwakoleddwa Rajiv Paleria.